akabondo ka Mpuuga e Masaka bamaze okkayuzaayuza. Pulezidenti Kyagulanyi akatadde ku ttaka. Ebigambo biibino njagala obiwule bulungi nnyo. Amazima galwawo naye tegeekweka. Kankomewo. Dr. Besigye is in prison. Ekibiina ekisinga obunene mu opposition mu Uganda bali mu kufuluuta batadde n'ensaya. Nze Wayiso toyinza kunkakasa wallahi billahi talahi ku bulamu bw'abaana bange nti Mpuuga mu kalulu ako yatakwatanga ku ssente agondiga kuwa lulala. Ebyama ebikusike byongedde okuzuuka. Pulezidenti yeekyaye. Ebigambo bino tonnaba kubeera ng'obiwulirako era tewabitegedde. Kaakati biwaakadde ogenda kumanya nti Mpuuga musota ogusingira ddala obusagwa mu bantu abali ku opposition bonna abaali beerimbiseeyo mu ggwanga Uganda. Tekibangayo uli ebigambo bya pulezidenti bino. Nga 3 Desemba ne batuyoola fenna banange babaza mu komera ba Edi Banubya n'abalala paka emyezi 7 nga giyiseewo ze banzaka abakulembeze abamu ne babaleka waawo. Nga meka nga 3 Desemba naye nga 2 January wali wayiseewo ennaku meka? Wali wayiseewo ennaku meka? 3 nga 2 January abamu ku bakulembeze abandi ku Lusegere baali mu meeting ne Museveni nga bateesa. Yensonga lwaki mbagamba baganda bange mubeere ba mazima. Ekifo kye baalimu nga bateesa baali bakiyita Chobe Lodge. Sijja babulira baani naye nkakasa engeri gye njogedde ekifo bo bakitegedde nti nakimanya. Ebigambo byongedde okubeera nga biranda. Ebigambo byongedde okubeera nga bigaziwa. Kaakati yessaawa ey'okutegeera amazima gennyini. Lwaki Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo twalinga tubagamba nti yayimba oluyimba Nalumansi mwenna nga temulutegeera. Olunaku lwe bakwata ba Edi Mutwe, olunaku lwe bakwata bannayuganda ekalangala nga n'okulonda tekunnabeerawo okwa 2021 Mpuuga yali amaze okubeera nga asindikibwa n'okuteekateekebwa Mwami Museveni okujja okubega Mwami Kyagulanyi. Era amawulire gatandise okufuluma mpola limu ku limu nga galaga nti omusajja ono amanyiddwa nga Mpuuga ow'ebitaano yayingira mbega tabeerangako munnaffe. Wadde nga pulezidenti yasalawo omusajja ono n'amwesiga n'agamba nti oba oliawo anaakyuka, oba oliawo anaatereera, wabula akakyama amamera bw'okagolola bw'oti nga kakuze omenya kamenye. Kaakati nno abasajja bakulaga bwino. Mpuuga nga tetunaba na kugenda mu kalulu yali amaze okulisiivingayo ku ssente ewa Mwami Museveni ez'okumubeeramu. Mwenna mujjukira Mwami Museveni bwe yali anoonya akalulu yagamba nti kisajja kyange ekyo Kimpuuga mukiwe akalulu ab'e Masaka. Bwe yali azze e Masaka munanjulira, mujjukira ebigambo ebyo. Yali ayambadde essaati ya kyenvu ng'ataddeko n'ekikofiira kye Museveni. Kaakati nno ng'ennaku z'omwezi 3 omwaka 2021 nga tetunnalonda nkugambye nti Mpuuga yasisinkana ne Mwami Museveni nga pulezidenti bw'akutegeezezza mu kifo ekimanyiddwa nga Chobe Lodge. Kaakati awo we baasisinkana mwalimu n'abakulembeze abalala nga Abedi Bwanika n'abalala oba oliawo betasobodde kubeera nga tusomola ebyama okubeera nga tubategeerera ddala. Naye nga kigamwa nti kuno kwaliko n'abakazi era ng'omukazi omu w'e Masaka era ng'omukazi omulala w'e Mityana abatugoberera ku mukutu gwaffe, abagoberera ebyobufuzi. Abakazi abo mwandibanga mubategedde. Si be bokka, kwaliko n'abalala aba opposition naye nga basajja. Kaakati nno pulezidenti ebyama atandise okubyasa kimu ku kimu. Kaakati nno waliwo amawulire agalaga nti Mpuuga bw'anaavaayo ne yeegaana waliwo n'obutambi obugenda okufuluma obw'Chobe Lodge ng'onasinkanye Mwami Museveni butereevu nnyo. Kaakati ennamusa emaze okutuuka ku nnyooge. Twabagamba nti kulabisa kye tuliko kyokka. Kaakati nno ebigambo bye bino, wabula nga bino byonna bigenda mu maaso. Mpuuga abadde ayongera okusiiga n'okumetta akazigo ye ne yeerungiya nga yeerabidde nti byokola ekiro emisana babitegeera. Kaakati nno ebyo nga tubitadde ku mabbali katono nnyo ekiri mu woofiisi ya Mpuuga, akabondo ka Mpuuga kati pulezidenti asazeewo kukayuzaayuza kigambo kimu ku kimu
ono ng'aleeterako ne bwino. Kaakati no mwenna mujjukira Mpuuga baamugamba teri kuteesa na mwami Museveni. Ogwo si gwe mulundi gwokka ogusoose omusajja ono ng'ateesa ne mwami Museveni mu kuyimbula abasibe. Allan Ssewanyana n'omusajja amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinya MP waffe ow'Ekawempe ono yaweebwa obutwa, era Mpuuga waliwo ba agenti aba mwami Museveni be yasisinkana ne bateesa basobole okutaba Allan Ssewanyana. Wabula ekigambo kino pulezidenti yakisimbire kuuli era yamugamba teri kuteesa na musajja, twawaayo bwewi kubeera nga tufiirire bannayuganda tubafiirire. Mpuuga yalemerako n'ateesa mpaka lwe baata abasajja bano. Kaakati nno bino byonna ng'obigoberedde era ng'obitadde ku mabbali. Waliwo omukazi eyakutte omwana n'amuluma kujula kumukutulako bifi. Omukazi ono eyalumye omwana ono asaana kwerabirako. Kyannaku nnyo fe amawulire tugakolaga omuntu wa wansi ogategeere nti abantu be tuwangaaliramu bonna si bantu. Kati omukyalo ono sooka oli ebimukwatako tukomewo. Vidiyo sooka ogimpere ekigalo ompya nkusaba osooke osubscribinge era okimanye nti omulongo wase omuluuta nsozi yateekamu amafuta era yateekamu kokka data tusobola okubeera nga tubatuusaako bino bye tubatuusaako byonna. Kavidiyo akalala akatiisa omukyala omwana yamulumye bulumi namannyo ge yabadde amusituza. Amuyita atya? Ani yakutte akatambi? Byatandise bitya? Kankuwe sitole yonna. Omukyala oyo gwe mulaba senga w'omwana oyo w'emyaka 4. Taata w'omwana ng'amaze okwawukana ne mukyala we yagenda mu kyalo ewaabwe aleeteyo sengawo abeera muganda we alabirire abaana be. Naye bannayibba bagamba aludde nga akuba abaana abo. Ku luno bagenze okulaba nga kisusse. Nayibba omu omusajja n'ava ewuwe ayakutte akatambi n'agenda mu kinaabiro. Ku kinaabiro waddewo akadirisa yakwatidde obutambi buno ng'obujulizi kubanga ayingidde mu nnyumba y'oli. N'adduka ku poliisi yeeweyogere n'abagamba omukyala ali mu kutta mwana. Tebaamufuddeko. N'akomawo n'anoonya munno omusirikale gwe yagambye n'atandika okunoonyereza. Ekikyala kino kimpame n'eggu kisenge ekitalina magezi kyo kyadduse budduse ne kirinya Gateway ne kigenda e Kabaale. Gye baakikwatidde nakati gye kikyali naye ng'omusango guno gwabadde kirinnya Kikonko. Kitegeeza ssaawa yonna omukyalo ono alina okukomezebwawo mu Kira police station gy'alina okuwoleza omusango guno gwe baayise ogwasatu. Nize ngamba kuno kutta kwennyini nnyini. Imagine omuntu asembezaani oyabadde ssenga. Kati era omusajja ono neiba n'addusa akaana mu ddwaliro era natukayo n'abagaba bannange kuba kunsiba mu nsibe. Ono omwana mutaasiza butaasa babadde bamutta. Simumanyi taata we tetumumanyi tetulina namba ye ne tumulabula byawo sinze taata we. Naye omwana ajjanjabibwe era ali mu ddwaliro ly'Ensambya gy'ali mu kujjanjabibwa. Ne kati poliisi yeeweyogere oli n'akwatira obujulizi nga buno nti oli ali mu nnyumba ali mu kutta muntu. Imagine gwe n'ogaana okufaayo. Twebaza omusirikale wa traffic ono yakoze kyasobola kubanga ono omukazi baali badde bamukwatirawo ku olwo olunaku singa poliisi yeeweyogere yali yakitinga teyali kutte Gateway kulinnya genda Kabaale kuddayo ng'ategedde giwunye. Naye omuntu yeesigaani bw'abanga ssenga w'omwana yakola ekyo kye twalabye mu katambi ffenna nakana akataafulumye kembalazeeko ng'amulumisa mannyo omwana w'emyaka 4. Kati omuntu yeesigaani. Buli muntu nga tolina mwana wo saa Mukama Katonda akugondeza omutima gwoyo agulina. Naye poliisi tusaba ono omukyala bannange yadde mukayise ka assault just naye buno butemu omuntu ayetaaga okutematema akafififi kamu paka waaviirawo abalala bonna tebakiddangamu kibeere ekyokulabirako mirembe na mirembe. Kaakati nno ekibuuzo kiri nti omuntu asembezaani? Omuntu yeesige ani? Kubanga n'abantu baffe bennyini ebiseera ebisinga baafuuka babusagwa. Era oba olyawo abakyala bangi abalesa abaana baabwe naddala mu nsi eno eya Uganda ne bagenda ebweru oba olyawo okuba ekyeyo okunoonyeza ekiguli amagala eddiba. Kaakati nga bangi baleka abaana mu b'eŋŋanda zaabwe era nga bino byolabako bye biwero era nga bino byolabako bye bitono ku bigenda maaso mu baana
abatulugunyizibwa mu ggwanga Uganda. Kyokka nga ate ne poliisi oba oliawo terina kyeyamba yadde n'akamu n'akatono naddala ku nsonga nga zino ezigenda maaso bwe baba nga batemezeddwako okubeera nga waliwo obumenyi bw'amateeka. Kaakati nno ebyo nga bigenda maaso ate ekiri emawogola essembabule kifumba mutuku. Eby'omubaka Honorable Theodore Ssekikubo jjukira nti ono ye yavaayo okulwanyisa bakkomishona abaali beegabira ensimbi z'omuwi w'omusolo okwaliko ne Mathias Mpuuga oyabbira miliyoni 5 eby'ensimbi eza Uganda. Kaakati nno mu mbeera eno omusajja ono abasajja batandise dde okubeera nga bamulwana, era nga mu bamulwana amawulire ag'omunda galaga nti waliwo abakungu naddala bali mu NRM abagambye nti okufa n'obutanyagwa Ssekikubo ku kye yakola okubeera nga yagezaako okulabisa abacommissioners aba NRM bagenda kulwana buteesaga butasamuka butasamwoyo okulaba nga naye bamusigukula mu constituency mbu basobole okubeera nga bamala amampaati agegoloza omukadde. Ebigambo biraga nti waliwo meeting ezatandise dde okubeera nga zituula mu ssaza oba oliawo emawogola naddala eri wansi eriw'emiyaga ew'omusajja ono Theodore Ssekikubo gyatwala, era nga bino birimu ne ofiisi eya Mwami Museveni, era nga bino birimu ne General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Museveni, era nga bino birimu ne Toyota muganda wa Mwami Museveni. Bano nga bagamba Theodore Ssekikubo ku luno oba ayagala oba tayagala ajja kusiguukulwa. Kaakati nno tiyaggaasi emiggo byamaze dde okubeera nga binyooka wali eri kossa amasasi mu bantu. Ensasagge yagudde dda okulabanga oba baagala oba tebaagala Ssekikubo asiguukulwa. Kaakati ono yalabuddwako ku meeting yabadde egenda mu maaso, era nga meeting eno yabadde eri mu kumuteesaako ngeri gye bamusiguukula. Jjukira nti ono yali amaze okubeera nga alangirira n'agamba nti agenda kuva mu bwa MP. Ono amaze emyaka 25 ng'akikkira abantu b'emiyaga mu kifo ekyo. Kati ono bwe yalayira n'agamba nti obwa MP agenda buvaamu, abasajja aba NRM ne bagamba bagenda kukwata mulabe we eyali alinayo kumbiranye bamuteeke mu kifo ekyo. Ssekikubo olwawulidde nga bagamba okusayo omulabe owuwe yennyini namba emu n'agamba kaffe n'obutanyagwa ayina okubeera nga alemerawo. Sooka olabe ensonga zino ampuliriza mawulire gagenda mu maaso mu nsi yo Uganda byabufuzi okutiŋŋana kwatandise dda. Bino tebirimu opposition wabula NRM yokka yokka ate ebigwa mu malaka. Toyota okuva mu ttiimu Muhoozi kampu eno nga mulimu Joy Kafula Kabasi yennyini gwe baagala adde mu kya Ssekikubo, nga mulimu bannamagye atuliza abamu nga baawumula nga bali munda mu kitundu ekyo eky'Essembabule bagamba nti baagala kutwala constituency. Kati Ssekikubo yategedde ku meeting eno yabaddewo ng'erimu bannamagye, erimu ne mutu wa pulezidenti Toyota nga batudde ne Joy Kafula Kabasi nti nga bawuliriza bannamagye bano bawuliriza abantu ababadde baleeta okwemulugunya ku mbaka Ssekikubo gwe bagamba nti ababbira ettaka. Ssekikubo n'agamba nti mulimba eno meeting nyina okugibeeramu kubanga nange nze mubaka w'ekitundu njagala nakuba biwandiiko ebituufu ebiraga nti siri mubbi wa ttaka. Ssekikubo nga tayitiddwa n'agezaako okulabika nti ayingira mu meeting eno yabaddewo. Meeting ngugambye nti yabaddemu bannamagye okuli Brigadier Rwashande, General Katirima, Toyota, Joy Kafula Kabasi ababadde ku Church of Uganda Primary School erw'emiyaga. Ssekikubo n'ayagala agiyingiremu lwampaka, poliisi n'emugaana tiyaggaasi n'agenda maaso n'okuleka nti yavuddeyo. Kaakati Ssekikubo yakitegedde nti meeting eno yabadde formal meeting yasookedde ddala mu nteekateeka ez'okumutwala okumujja ku bubaka bwa palamenti mu kitundu kino. Kati era ng'agamba nti bannamagye bano abaawummula nga beegattiddwa ku kaakati aba PLU, Toyota ne ttiimu balina ekkubaana ery'okumugjawo. Kyokka amawulire gaategeezezza nti emabegako Ssekikubo yali akirowoozaako okweresa ekifo kino kyakulembedde emyaka 25 nti naye bwe yakitegeera nti ate NMU gabadde avuganye ennyo omukyala Joy Kafula Kabasi agenda kujja yeesimbewo. Ssekikubo n'agamba kati nkalemeramu mwendi. Kati ekiriwo olutalo olw'emiyaga olubaddewo okumala ebbanga omuli okusamba obubookisi omuli amasasi okuvuga ne tiyaggaasi ate nga ba NRM bwe bagenda mu maaso n'okuleka nti beetwala terulimu opposition olw'Essembabule. Nkugambye nti wa NUP yafuna obululu 384 mu 2021. Kaakati lutalo wakati wabana. Kaakati nno ebigenda mu maaso ampuliriza mu ggwanga bingi naddala ebyo eby'obufuzi ebirimu okulya n'okkomba essowaani mu nsi yaffe Uganda. Kaakati nno ababaka bangi naddala abo abali kudda oluvuganya gavumenti abeesimbawo ne bayitamu omwaka 2021 wabula nga abasajja baleese bwino omukambwe ng'abasajja bano
abeesimbawo ne bawangula balina abantu be baakolagananga nabo. Wuliriza obunnanfuusi obw'abasajja bano abali mu paliamenti naye nga baawangula ate nga bannansi be babanoonyeza akalulu. Kati wulira ebigambo biibino ampuliriza. Abasajja bano amawulire gamaze dda okubeera nga gafuluma nga galaga nti bangi ku abo ababaka abali mu paliamenti oba oli awo nga baayitamu naye nga baakozesa ssente ez'abantu ba bulijjo, essente ez'abannansi, essente ez'omuwoomusolo wangi. Kaakati nno mu kuyitamu ng'abantu bano basuubizza nti bajja kusasula, bajja kuddiza abantu bano aba bulijjo, era abantu ba bulijjo ne bayiwawo omubiri ne bafaayo obutassamuka butassamwoyo nga bakola kiro na misana okulaba nga babaka baabwe bayitamu. Wabula ababaka bano bayitamu tebaddamu kubeera nga batunula emabega, era n'ejjambo tebakuba, n'amasimu gennyini ne babakubira tebakwata, ne mu kuziika bangi tebalabikako. Kazibeere enkiiko ez'ebyalo tosobola kubeera ng'obasangayo bano bakola omulimu gumu kakati gwe baagumbukira ng'omusimbu gwakwekweka. Kyokka tujjukira ffenna waliwo ababaka aba NUP abaavayo ne bategeeza ensi mbu ekibagaana okugenda ku kitebe mbu bafuutu soja babeera babasabiriza, mbu bafuutu sojas babafuula olusuku. Buli wabalabye ne babagamba mutuweeyo olwasa, buli wabalabidde tuweeyo ekizike, buli wabalabidde mutuweeyo ekinyaanya. Kaakati mbu ababaka ne basalawo ne bagamba kaberuwale kabe Katonda tebagenda kuddamu kulinnya ku offices eza NUP, wabula nga bino byonna bya bulimba byappa. Abasajja bano bye boogera nga bafuutu soja tebabasabanga yadde n'ekikumi. Amawulire gaagano gamaze dda okufuluma era nga gakakasa omusajja aleese bwino n'agamba nze kennyini nakwata ensimbi zange empitirivu n'ensaasanyisa ku babaka atali omu wabula babaka abasukka mu babiri. Omusajja agamba nakwatanga ensimbi nga ababaka bano bennyini be bankubira essimu ne baŋŋa nti muganda wange jangu otuyambe bwe tunaayitamu tujja kubeera nga tukuddiza. Era emirimu mingi omusajja ono agamba gye yakola, egy'okubeera nga yatimbanga ebipande byabwe, egy'okubeera nga yatambulanga luggi ku luggi, egy'okubeera nga yakubanga kampeyini wansi ku gurawundi ng'atambula nju ku nju okumatiza enjiri bannayuganda okulonda abasajja bano. Bwina ayongerako n'agamba omusajja nti n'ababaka bano bajjako amasimu gaabwe ne bajjako ne leediyo. Era omusajja ono agamba nti oluvannyuma lw'abasajja bano okuwulira nga beekyaye baamala ne bazzaako amasimu nga bakyali mu kampeyini, wabula baamala okulonda ne basigala nga emitima gye beewanise. Bano abasajja bajjako leediyo zonna era ne bamukwasa omulimu ogw'okubeera nga yajja obbakubira amasimu ababuulire oba bawangudde oba bagudde. Omusajja agamba nti bwe baayitamu bano yabakubira essimu mangu nnyo naye baagaana okukikkiriza nti bayiseemu ng'essanyu libali bubi ne babuuka ne bakyakyankiza waggulu nnyo nga bakimezeza okwenjala. Wabula omusajja agamba okuva ku olwo abasajja ne bakuba amasimu tebaddanga mukwata amasimu ge. Abasajja ne babeewubako bamuggalira ku geeti ne bawandiika emikuku gy'ebbaluwa. Abasajja tebamuddamu lwe bamuyambye bamugamba kimuwe balinyewo bali eddala watuyamba naye sole tetuyinza kubeera nga tukwadde n'ekikumi. Bigambo biibino by'ababaka ate nga ababaka bano baffe bennyini aba NUP betendereza enkya n'eggulo. Vidiyo eno ampuliriza ekutusibwako omulongowaso omuluutansozi ayambye bannayuganda enkuyanja mu bizibu bye batubiddemu. Oba oli awo naawe beera ttiimu ku eyo eyegatta ku bantu abanunuddwa omusajja ono mu bizibu eby'enjawulo. Eri bannayuganda bali okumpi n'abali ewala e Bulaaya mwenna abayamba ennamba eyo ne WhatsApp kweri mukooneko. Bigambo biibino bya musajja ono eyakwata mu ndyanga n'asindika ababaka mu paliamenti abamwefuulira ne bamukuba enkoona. Leero kannangire ku bannabyabufuzi abatukozesa ne batusuulawo nga bawangudde ne bagana otusasula. Honorable Nyeko Derrick Makinde East ne Honorable Serukenya nabakolera ne mugana okunsasula. Honorable Nyeko wajjanga atwena adde 10 n'ogamba nkuwulire Shadiki teke ekipande awo ku stage ye Bukasa nembikwata ebipande mbitadde mu mmotoka mbivuze mbitadde ku stage ye Bukasa wendi wangula nja kuwa wendi sina sente nenvuga netekayo amafuta gange ntadde ekipande nenga omusajja wali wangula tomanya alinfunira ya akantu. Honorable Nyeko ampadde ebipande mbitadde ku mmotoka zange emabega ku buutu kesi singa bwe kulaba kubelaba ke financial president neraba ke kya Nyeko ekufiirako bufiizi nga abantu bambuuza oyo Nyeko yaani nemba nnyonnyola
kesi setu kwata ne tujjako n'ensimbi olwokuba nga tutaddeko ekifaananyi kya president ne tuguma bwe wawa nze nakubira simu nga wakawangula boti mu kitundu awo nnyini nali nkolera we nali nekubira simu neganyeko honale bwe wangudde nga tomanyi nakwe ng'otidde n'okutya nga tosuubira na kusuubira bwe wawangula n'addamu okukubira essimu nga tokwata temugenda tukozesa nga wemumala okuwangula kubanga wemuwangula mufuna ensimbi babaasere milioni 2 simazi akola biki ensimbi muzifuna so naffe tuba tusaba ensimbi tuba tukimanyi muzifuna nyeko yagaana okunsasula ne tuteekamu amaanyi tolina adde 10 ne tugamba ne katuwa omusaya katumubiibiite n'agaana osasula nagenda okuddamu mu kubira abasimu nga takyakwata mbutammanyi ne ngamba nyeko tommanyi nze kwa wange ebipande byo n'embiteeka mu mmotoka yange n'embisaasaanya ebukasa temugenda tukozesa nga temutusasula iye tujja kulonda pulezidenti tujja kukola buli kimu pulezidenti yekka gwe bakubira kampeyini ku bwereere naye mu bame ba paliamenti munoonya byammwe n'ogaana okunsasula ona ate busuubiza byaki nga temubikole Honorable Serukenya Makinde Ssaabagabo wansanga gwe kennyini n'ogamba nterekerako ekipande ku mmotoka emabega kubanga gye nsula nondera wannyeko nsula wa Serukenya n'ongamba nti twala ebipande obiwa abantu babitimbe wendi bampangudde nja kubalabamu nja kuyita ogenda olaba abantu abo obaweeyo ne ntwala ebipande n'embigabira abantu ku stage ne mbagabira ne omusajja wali wamala okuwangula nakuwandiikira omugugu gw'ebbaluwa nga guliwo gw'abasudde gwe yawandiikira mukyala Mugerwa wagaana okunziramu bwe wanziramu weebaza ng'ate nakola kunsasula temugenda tukozesa nga temutusasula olwokubanga muli BNUP iye bw'owangula muntu manya nti Shadiki yankolera mukubire kasimu mugambe mune weewale kunkolera nenyeko kye yakola bwe yawangula emirimu gyojjo gy'okuvuga emmotoka ejaki gyayagiwa baganda be naffe tubalinze iye nkyakomawo n'ebizibu byennafunira mu kalulu ka 2021 n'abo ba MP abataagala kusasula nga bamaze okuwangula kakati nno nkugambye wano wetwolekedde saawa ya kasandali yakanaayo kyani gye bayita eyavaawo mpitewo bw'obanga olina omuntu wakubanja bw'obanga olina Honorable gw'obanja yessaawa ey'okumwabya oba asasule oba tasasudde aliyaba mu kabokisi ogenda obbusaanukula nga bwereere kaakati nno okusabira Frank Senteza wali mu kibuga Masaka ampuliriza okwagendedde maaso abasajja bongedde okuba ebituli n'okuvunza omusajja Mathias Mpuuga ono yabba ebitaano nga yeekweka mu kuweebwa mbu yaweebwa akasiimo gavumenti eya Mwami Museveni kaakati abasajja babuuza obanga Mpuuga baamuwa akasiimo nga tannaba kubaako kyakola lwaki ye Ssenyonyi tebamuwa Mpuuga akasiimo baamuwa kaaki yali akoze eki ekibuuzo ekinene kiri mu ddiiro Mpuuga yali akoze eki kaakati banaaba bawadde ansa ya Mpuuga kye yali akoze ne Ssenyonyi tujja kusigala nga tukamusabira lwaki ye tebakamuwa bakamuwe oba akagaane buganye akazeyo naye nga bakamuwadde kaakati nno abasajja bagamba nti Mpuuga ono okumanya yabba ssente zino era nga yaswala n'ava mu kuswala n'aswaluka n'okuswaluka abaana bennyininyini ab'e Masaka kaakati nga ba Frank Senteza abaafiira mu lutabaalo oba mu lwokano olw'okunoonyeza abasajja bano paliamenti omusajja ono omukulu azdaayinga omutwe eyabba essente ayagala ennyo essente ampuliriza yagaanye okugenda mu kusaba okw'omusajja ono omugenze kati Frank Senteza wadde nga abasajja bagamba nti sente yazibba era mu kibiina ekya NUP ne bamugoba ekyo tekyandimuggyeko kugamba nti Frank Senteza yatufiirira ffe nga bannabuddu yandibaddewo mu solidarity n'alaga nti nze wendi wadde siri nammwe naye mu kufa kw'omuntu mu kumujjukira mu kunyolwa kwe nja kubeerawo bigambo bibino biwulire ampuliriza tugende mu maaso mpulira ekintu kingamba nkuwaabire naye tetulimaliriza nze naawe nga nkututte mu kkooti nkugambye osanga nalabako mukadde wange ankiikira mu Mawokota South bamuyita Nsibambi musajja muyisiraamu oli kakongoliro Yusufu Nsibambi
musajja munnamateeka oli kakongoliro musajja mukulu musajja mugezi senior citizen yagamba bwati NUP ali ntufu naye ensonga yazikwata bubi bandi zikutte mukya abantu abakulu mutuule tubasomese abantu abakulu mutuule kati tugenda batwala ku ssomero tubasasulire fees tubasomese muyige kuba kati yuwaza problem NUP ali eyina ensonga naye yazikwata bubi omubbi tumukwate tutya mpuga bandi mukutte bulungi kuki kububbi bamukwate bulungi mwerabidde omusaayi gw'abaana gwe bayo abaana abayiwa omusaayi baali tebeesimbyewo nze mba kubeera mpuuga nandiswadde buswazi naye mukusabira ssente za nandibaddewo weewaawo mba kuba mpuuga mukusabira ssente za mu kibuga Masaka ne bwe mwandimusabiridde nebbi nanditambudde n'enzija n'embeerawo weewaawo mu mukama waffe Yesu mba kubanga nze mpuuga nga nali ebitano byammwe ne mungoba ku ssente za nabadde sivaawo ne bwe nandizereetyo oba nandikedde nnyo ne munsanga nga nze natudde dda kati misa muba mugenda okwatula ebigambo by'ekisa n'enfuluma soogera na munnamawulire soogera nammwe naye nga mbaddewo in solidarity abaana bafuutu soja n'obulimu bwabwe obutono bwe baali balinawo bwafa bamaze emyaka egi nga tebakola babagoba ku mirimu abalala bazadde baabwe babeegana ne babagamba nze wano todda tondetera bizibu nagambye Bobby Giant wuuyo kati bamugobye lwakuba Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi yagenda ku mbaga ye ne bamugamba kati gwe tetukyakusobola tuviire tufune emirembe talina kifo kye yeesimbako talina kifo kyonna kyogamba ati no kino naye be baafuuka punching bag drones zinoonya bo be baatemulwa bo be battibwa obulamu bwabwe bwayonooneka bali mu byaddala gwe n'otuuka mu office ne bakuwa ebitaano nga tonnakola kati Sanyonyi ye kitemumuwa ebitaano Sanyonyi ye lwaki temumwokyayaawo mpuuga mwamwokyayo kuki mpuuga mwamwokya kuki His Excellency naye n'abattula kutta busi naye ate Honorable Ssenyonyi yarandinze ku munne ku mutwe kwennyini tekuli kati kaakati nno bino byonna ng'omaze obbiwulira teweerabiranga vidiyo eno giwa kigalo bw'obanga tonnaba kubeera nga ogiwa ekigalo bw'obanga oli mpya nga gwe mulundi ogusoose tukwaniriza nnyo okubeera ng'otwegasseeko ampuliriza eno ye EKTV Media Uganda era guno gwe mukutu ogw'omuntu wa wansi omukutu gwokka ogw'enkyukakyuka oguleeta amawulire ag'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange ampuliriza laba bwino amaze okubeera nga asomolwa era abasajja bamaze okubeera nga bamutuleetera butereevu naawe njagala omutegeere abasajja baleese bwino nga balaga nti Museveni ono bwe yali yakamala okubeera nga awangula olutalo 1946 njagala owulira ebigambo ebyaliwo ogenda kutya abasajja bano era ono mu bwangu n'embiro waliwo guruupu eyatondebwawo oba ebitongole ebyatondebwawo kwaliko Internal Security Organization ne External Security Organization kati ebitongole bino byalinga byabambega era nga bambega bano babeganga munda mu ggwanga kwalingako n'ababega ebweru w'eggwanga kati bano ababegeranga munda mu ggwanga omusajja ono yajjanga mu community kuliriza amagezi aga Museveni okuva edda ono ng'akozesa abantu baffe oba oliawo obutamanya bwaffe yatandikirawo okubeera ng'ali ku ruutinga ng'ajja mu community ng'afunamu omuntu ali influential wuliriza omuntu oyo ow'omuzinzi omuntu oyo mwenna gwe mukkiririzaamu omuntu oyo mwenna gwe mubuulira ku byama byammwe omuntu oyo mwenna gwe mwesiga kaakati ng'amukwata n'amuwa omulimu n'amufuula mbega abwedde emirimu era yafunanga omuntu gw'otajja kubeera ng'oyisaamu amaaso era oyo gw'onoobuulira nga buli kimu ky'olina okubeera ng'obuulira omuntu ekyenkizo kaakati ono okuva mabega najja ng'omuze guno
atambula nagwo era nakati kyova olaba ng'abantu nga Mathias Mpuuga yabakwatyawo mu bwangu n'abateeka ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Eky'omukisa omulungi mwami Kyagulanyi si ye w'omulembe guli bajjajja baffe bakitaffe. Omusajja ono wa mulembe guno gutwogererako Omutebi. Kaakati ono bino byonna bigenza okubaawo nga musajja muyivu, musajja ali civilized, musajja mugezi, bino byonna nga yabitebuka dda. Kubanga ono akugambye omwaka ogwa 22 Desemba Mpuuga yabega abaana be bakwata eri ku bizinga ekaliisizo b'Essese ampuliriza be baasiba. Era ono akugambye ng'ennaku z'omwezi 2 January omwaka 2021 nga n'akalulu tekannabaawo Mpuuga yasinkana mwami Museveni mu miitingi enkambwe. Era Waisu akugambye waliwo ebyatuukibwako Mpuuga yalya ne ssente nga n'akalulu tekannabaawo nga nyo kiraga nti mwami Kyagulanyi ne ttiimu ye ey'omunda baali bamala dda okwetolola mwami Museveni era nga bamumanyi obukodyo bwe. Kitegeeza nti Mpuuga yagenda okujja okakasa baagenda n'okumuwa obwaloopu n'okumuwa obwa deputy president owa NUP mu Buganda baali bamaze okumutegeera lwakubanga ye teyamanya nti abasajja baamwetolola. Kati wulira ebigambo bino Museveni kuva mabega ng'omusajja ono akozesa abantu baffe bennyini betukkiririzaamu ffe betulowooza nti bannaffe betwawanga ebyama byaffe. Pulaani yaabwe baakola bwe bati. Bwe bafubutuka ne basooka ne batuulako mu western side of the country ne batandika basosola mpola mpola tebano si baffe ne bayingira e Buganda ne tubaaniriza. Bwe tumala okubandiza Buganda ne babeera comfortable bali treatinga ne baddayo mwanko ne balyoka bakola kye bayita ekyaja bwankole. 1 bino bye tubasomesa essaawa zino baabikola mwankole nga teryamanyi basajja batu bali guliini about CMI ISO ne ESO okumanya muno mweyogera ebigambo bino. Wiiki eno nzizeyo ne ndikoolinga abavubuka bonna be twakola nabo mu Kampala Central nga Museveni okulukulutinga nga bambega yali yakitandika dda ngajja mu society nalamu omuntu ali influential namulekulutinga ng'amubegera. Waliwo omuntu gobera ne ku kyalo mu kaseera mpawukaga ng'abuze agenda okudda ng'amaanyi alina mangi, alina akamundu, alina ssente, alina akamotoka nga takyagambwako akuba essimu wazaagalidde. Kati bwe natudde last week ng'ankola research ero nagenza okulikoolinga nga n'okuwangala tuwangadde nnyo. Era mu kulikoolinga okwo ne kinzizaayo lwe baagana Kabaka ogenda e Kayunga. Omu ku bo yaakula essimu nga alumbuye edduka yanga Kajuba edduka oli ku lisiti gye banoonya bakunoonya namala ewiiki nga siri waka. Kumba basajja bakola ebintu. Kati mu master plan yaabwe bwe bamala okusetulinga mu Buganda baakuba Rivansi ne baddayo Ankole ne baluseka bakyambu Wankole yenna ne bayingira n'embunyolo n'ettolo ne mukola kye baagala kyonna ne bayiwayo Omunyarwanda ne batekinga over ne bakomawo mu Buganda babadde bakola silent genocide. Kye basooka okukola basooka ne batandika okulikulutinga okuva ku C1 nga balikulutinga bantu baabwe ne batandika okukola kye tuyita data collection ku bantu bannansangwa Abaganda abalina amataka ne famire zaabwe ne batandika okunyiga omukwomo va ku sirimu oli yatta abantu Masaka ne sirimu ebatta Masaka mu muti mwali temumanyi. Dayo kinoonyerezeeko mwagire Wannanyongo okulya ettaka. Dayo kinoonyerezeeko. Dayo obuuza omuntu Masaka baali ettaka lye Masaka ekyali kibato baali sirimu yekka. Kuno Museveni kwali. Salimu Sale kwali ne Muhoozi kwali. Bisitole byogende Wannanyongo kuleta kambimanyi.
akamu kali part of that mission kali katwa nga temukamanyi. Abasajja bebo betuwangala nabo era bannaffe betuyita bannaffe tebaba bannaffe biseera bimu babeera bambega bennyini abawedde emirimu abatambulira mu ffe. Kakati nno olina okubeera ng'okitegeera n'okubeera ng'okimanya. Si buli muntu akugamba ekintu nti aba munno, olina okubeera nga weerekeramu osobole okubeera ng'oba oliawo owangaala n'okubeera ng'ennaku zo ozongerayo eza wano ku nsi. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, olunaku olw'eggulu twalabye pulezidenti wali e Masaka mu kuziika jjajjaawe omukyala Aida, era ebigambo bingi ebyayogeddwa nga muno mbayogedde mwabaddemu ne Lope oba muyite leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi. Kaakati omusajja ono yakubye omusota ku mutwe ogwa Veronica Nanyondo katono kubeera nga agutta busi, era ebigambo ebyayogeddwa ampuliriza naawe wabatosobola kubeera nga weewuunya. Ono yagambye omukazi nti mukazi gwe Veronica Nanyondo gwe kennyini nnyini lekeraawo okubeera munnanfuusi, beera wa mazima, yogeranga ekigambo naye ate ekyokuwaayiriza ekyo kyo nkwegayiridde toddamu kukikola, saagala kuddamu kubeera ng'ompaayiriza. Nakugambira nti mukazi gwe jangu osayininge ate oluvannyuma ne weefuula n'ogamba nti bwe wasayininga wali tobitegedde. Kaakati nno wandibadde nga banno abaavayo ne bagamba nti nze Mpuuga nasoma naye, Mpuuga nakula naye, Mpuuga mpe ssente, Mpuuga mwagala nnyo, sisobola kubeera nga nsayininga kubanga tebyali byampaka, tewaali wajja kukaka naye okuvaayo mu mawulire ne yonoona erinnya lyange ekyo tokiddanga mu. Kakati nno ebigambo by'omukazi ono Veronica Nanyondo ampuliriza tebyakomyawo. Jjukira nti ono ye yadda mu kifo ky'omukyala eyali muka Fred Mukasambidde eyafiira mu accident. Bannayuganda bonna bonna gye baafundikira nga beebuuza nti accident eyo yajja etya? Ebino tubirekawo. Kaakati nno ono yalonda linnya kyapa mu mannya ge kubanga ono yali muganda w'omugenzi. Kaakati abantu olw'ennaku eri n'okuba nti oli yali afudde bwe yajja okwesimbawo baamuwa buwikallo ate n'engeri gye yali ku kaadi eya NUP. Wabula ng'eno nsoli mewedde emirimu era kaakati tegenda na kudda mu paaliyamenti, abantu baagibuuka dda baasalawo dda. Wabula ng'oggyeko ebya Lope sooka oli ebigambo bino. Ono paalamenti yagiyingirira ku miranga. Omanje tuyite essanyu mu bizibu bwe tufa nga ye omusezi akuuta entamuuye. Kaakati yeeno malembo gye baali boogerako Susan Namaganda ye yali ente. Okufa kwa Susan Namaganda Honorable waffe omulungi yeebake mirembe bbeeyi ya birime kwe kwayerulira n'ekkuba eryatuuka mu paalamenti, era tewaliyo muntu yamuwa akalulu olw'okuba asoose kumulaga nsonga lwaki alina okumuwa akalulu, kubanga teyalina nsonga za kulaga bantu lwaki baalina okumuwa akalulu. Era kampeyini ze zonna yazitambulizanga kuba abananfaagi abadde akulaakulanyiza Bukomansimbi, bannange ebbeeyi y'ebirime, abantu ne bamuweera akalulu ku maziga, abantu tebaamutunulako mu maaso, abantu tebaamwekenneenya, baalinga abamuwadde amataba anti bwe galwawo gaba tegakyali mabugo, amabugo ge baleeta mu kufa. Era yenna n'abako katwalira His Excellency Bobi Wine yavudde mu kufiirwa gagenda kubeera mataba. Kakati oyo baamuwa akalulu nga tebakawa mukulembeze, bakawa mulekwa, baamuwa mataba kubanga obukulembeze bwa Susan Namaganda e Bukomansimbi bwalinga bweyogerera bwalina emizindaalo. Omukulembeze wootuuka n'okupaatiikibwako erinnya erikola ekonomi gy'ova nti ebbeeyi y'ebirime, kubanga bannabukomansimbi basinga kusurvivingira ku birime, abalima ebyokulya n'abalima ebyokutunda. Era kyekyobugagga ekyettunzi ekireeta emisolo emingi mu Bukomansimbi. Susan Namaganda ne batuuka okumupaatiikako erinnya nti ebbeeyi y'ebirime. Olw'emirimu emirungi Susan Namaganda gye yakola mu Bukomansimbi, bbeeyi ya birime, bantu baalaba, oba be yali akulembera baalaba, bazadde be nga baboyaana, baganda be nga baboyaana olw'okuba yali mukulembeze mulungi ne basalawo obukulembeze budde mu nju eyo, si lwakuba bayinza okuba baali babusuubira okukola ennyo eky'amaanyi ne baba baali badde babusuubira, naye kye baasinga okutunuulira oba kye baasooka okutunuulira kwali kuzza ssanyu mu nju eyo.
nti olaba bo bakabye bye yali akulembera obukulembezi ate abaamuzaala ate abaakula naye wakati ng'ennyumba eno ekyalimu amaziga katugikasukemu ku kitole ky'essanyu. Omukyalo oyo n'ayingira paalamenti tasanga buzibu ku betrayinga bantu kubanga tamanyi kubasaggula. Tasanga buzibu kujeja bantu kubanga tamanyi kubasaggula. Era tasanga buzibu kubatunda kubanga tamanyi kubasaggula. Bwe yali ayingira olwasooka yayingirya kunga kitalo. Tabo gwamuyamba mu kino ekisanje kyali badde ekyokubiri kyali kyakulonda ndoza kwa 2016.